kankaga monana nja kwetegula ebyo kwetega biveeko nja kwetegula eyo nja kukitegula kitimba kyogamba kiweteze nja kukitegula kyona oneteze nja kukitegula kwetega kuveewo mbere omubazeeko gwe yakulema bulemi olyoka oleetemu akakennu gweyo wamuno yakulema bulemi naye wamufunidde ku smartphone alwa abakazi tebabakwanira gw'omanye ebbanga lyentambudde nayo ogw'omulabye bulabi lwakuba tuli wano omwana alina n'ebitatu lwaki ogenze nnyo mu kintu ekyo entuuse wano ntambula waliwo n'ensonga zinawulirako e Kampala naye nga zaali kayunga eyo nti kasita wafuna erinnya n'obeera wamanyi nnyo ku intaneti omukyala yali yakunobako yakomawo well agamawulire tegaali matuufu olw'ensonga pozi kiri nti yali ali kumpi nange okubanga oli eyanoba oli eyamusigula bamukusigulako busiguzi n'amugya wano n'amutwala wali kati bw'alaba omukyala bakusigulako batyo omukazi naawe bayinza okukusigulako wadde oli muto omukazi essaawa yonna abo abakazi bali kyenjevu bakyuka essaawa yonna yes so ayagala kudda kubanga ndaba ate ofunye n'ekimyula ate kati bwatuuse ne bw'anaayagala ate nnyinza okudda emabega gututambulanga ng'odda mabega you go forward yes so kati mu byaddala ono omukyalawo oba muyina akabadi ke muzannya kubanga tulaba ng'omukyala omuvubuka emyaka gyo ginasobola okuba ng'otayiza omwana ono well sijja kugamba nti kabadi naye newe kuba kumutayiza nsobola omwana omukyala omuto mu bumpi gwendaba nga Sire Queen obala Maria Jemba obala ki sina Jemba sibala Maria oyagala ki Jemba yenye omwagalako ki Jemba omutunuulira Jemba omwagalako ki kuvaako wano bw'otandika obugambo obwo omwagalako ki gwe bakwagalako ki talina mukazi wo weegayaalirira nti muzeyi Jemba biki ebimusikiza because kati obudde buno celebrity nga we bamulaba yes anyway muzeyi Jemba simwagalako nti sente oba simwagalako bwa celebrity bwe just mwagala yengaye omwagala yengaye ayagala nze ng'omuntu so si sente si celebrity no oba tokkiridde nnyo wansi kuva ku myaka 68 wakiri wandisibidde nga mu 5 awo ate nze nze oli yanjagadde ng'amanyi nti nange ndaba ndi akugambye ayagala nze ng'omuntu era njagale ng'amanyi nti emyaka giwanvuye ng'oyagala kukolamu kyo inamu kanugu kiki kati nno kivueko genda ku kirala ogenda mwagala n'ebibye byonna muzeeyo ono mwagala n'ebibye byonna because omuntu wakutunuulira olina tatu gwamulese ne massage bali bakulese wali okozeko massage bukyanga obaawo muzeeyi ate era bw'ofuna omuwala omutongo oyo ng'ayagala kibeera ya ensonga lwaki akikoze kibeere kibadde kiti experience eyo sijja gikugamba wabula gwe gitunuulire butunuuli asiri ayolesa mubiri ate n'agikunyonyola nti okuva owulidde otya nga bakunyiga amagumba mbadde nfulira comfortable sibaddeeko na buzibu bwonna nti amagumba malwadde maki tewabaddeewo nkeka nze mbadde faamu anti tuyinza obeerawo energetic yes tuyinza obeerawo ebyuma ne bitula zipulesa nze sibadde era bakebera nga pulesa simulina alusa simulina ayamunomu oli okakasi osobola otwala mu bakadde mu muzeeyi Jemba kyekigaana okumutwalayo anyway kati kambagambe kino omanyi omukwano si myaka it is just a number ne wabaami kasita abanga akusanyusa akufaako nga emirembe gy'ogifunira kyekiba kigaana anaasobola okukubeezawo muzeeyi abeera kayunga gwe kyemmanyi tova ku Salama Road nga nange mujjajja ku Salama Road ng'omusengula okugezengana ajja ku Salama Road kyekiba kigaana sente weebaawo ate bwe ye bw'anaagamba akutwale ekayunga olime oli ready ova na massage biki ne Salama oyo kati si yalima nange mufunye manyi nti talima ate nange standard ey'okumuzza eri alime sigendiko oba gwe kyoliko ebibyo byappa ekyassa omugenzi mu ku ng'ombe ezikuba omugenzi nze kyendaba si kyakwepikira ekyassa omugenzi kyendaba buteefaako so si biri bye mugamba nti ate kino buteefaako oyinza obuteefaako mu ndya oyinza obuteefaako mu ndabika oyinza obuteefaako mu byonywa era okuba kufa
kuba kati nze byenywa tebizimbya matama ng'abalala nti ajja kubalabu wali onyoddeko ku walagi era y'ensonga lwaki olabika bulungi abawalagi bazimba amata wano tunalabawo n'omumunyi wa walagi ate aluwa no oyo enkula that is physical appearance enkula ye yeeyo tanywa walagi no ate aliira mu budde ekinjagaza omwana oyo kundabirira nga ndiira mu budde buli kyeneetaaga ng'akimpeera mu budde so sikulwawo nti kakati abeekayunga gye bali bendeseeyo kusaawa eno oba ziri mmeka tanaba nakulya kyamisana naye ng'oyayinza okukituusa nga tanampa kyamisana obulamu bwe bukyuse butya bukyanga ojja mu kamera n'ofuuka nooba zonna bukyanga ofuuka kale owetutumu kakati gwe bwontunuulidde olowooza sifu kikyuse nnyo okuva wembeere kubanga ojja kuddayo obuuzeeko kisaaki kuba yeyandabako nga bino tebinabaawo wejjusa emyaka giri emikadde gyonna gy'otabeerera sita era nejjusa nnyo nti singa nali nga ndinga gwe myaka singa kati okutuuka wano singa ndiwala nnyo singa natandika nga nenkananga ggwe simanyi myaka gyo naye nentuuka wano wendi mu 68 singa ndiwala nnyo 68 biki by'osaba mukama akuyambeko nga ofunye ekijujulu mwana muto wuuyo myaka 23 nga kati ku wano wendi bwenfuna ekijujulu nga kino ate njagala mbeere n'omulimu ogusinga emirala gyenkola sobola okukimezesaawo nga tekijula kubanga yagambye okwaga si myaka wabula eneeyisa n'empisa y'omuntu oyagala kusuulawo omulimu gwa birango oddewa sikusuulawo mbira niwe mbeera nga ndi mu dduuka ddeno oba mu supermarket sobola okubisoma kubanga eri kugamba nemba nga nsomera omuntu afudde olunaku lumu nengera nenziika nembisoma nenkomawo naye nga tetunagenda ku ekyo nkulaba n'empeta zino ey'omwana w'omuwala ogenda giteekawa zino empeta is just a decoration bwe kiba kugattibwa zino zivaako eri ebeera wano tekiwedde ekikyo kyobadde onoonya abamu bagamba oba eno gifudde bizinesi nti wafunye ne manager kituufu oyo mwana wange wawaka naye ate siyinza kunoonya manager mulala ng'omwana wange waali kuba yamanyi bwensula yamanyi bwenfaanana era bw'oba ozza ayinza okugamba taata waaliwa nti ali wano ate nondo ow'ebweru alina n'ennugu ng'omwana wange waali oyo ye manager wange omwana ng'omusuddemu abaana abato omwana omuto musuddemu omwana omuto oyo alina omukyala we ate anaabeera yeegomba kikuwono yeegomba yoyo ng'omusanze talina jangu nkwekule bagenda mu lusuku mu ttooka ebyo oyo tabirina ono taanobe ng'oli bwe yanoba ate anoba kinga mbeera mu mbeera nnungi oluusi abamu banoba olw'embeera embi n'anoba simanyi naye ngeza bugeza abamu banoba olw'embeera embi bwatyo naye bw'embeera bw'egenda erinnya kale akugambye nti tayagala bintu naye n'embeera ate bweyitirira nga nawe omuyisa bubi abigatta n'agenda toonobe nga muno bwe yagenda kijja sinziira enneeyisaaye dipendi kijja kusinziira ogambye oyagala mmotoka kikula ki musobola otambulira n'ekyana emmotoka yonna oba pulimo oba ani njagala era zizo emmotoka zezitambula naawe nga ojjidde olowooza otambuza bigere ku piki era ne pikipiki naye kiba kidduka eggaali ogikooye eggaali ebato oba era ngivuga naye eba tekyansaana nga lwaki tekusaana gwe wazaalibwa omanyi okulya wazaalibwa omanyi okulya ddamu kibuuze yazaalibwa tamanyi naye kati tolya n'abantu bayiga bwizi nawe tosanga yasinga nzewo nga wakyenda ng'avuga baasi ekyo kimenyewo gwe leeta buleesi mmotoka kukyemmotoka anti mugambye akagaali akakooye akagaali tekasobola kuva Kayunga paka Kampala omuntu agamba nti weeteze ku myaka 68 nja kwetegula ebyo byokwetega biveeko nja kwetegula era eyo nja kukitegula ekitimba kyogamba nti weeteze nja kukitegula kyona neeteze nja kukitegula kwetega kuveewo mbeere yoyo muzeijemba naye muzeije omubazeeko gwe yakulema bulemi olyoka oleetemu akakennugu eyo wamuno yakulema bulemi naye wamufunidde ku smartphone alwa abakazi tebabakwanira gw'omanyi ebbanga lyentambudde nayo gw'omulabye bulabi lwakuba tuli wano omwana alina n'ettatu muzeeyi lwaki ogenze nnyo mu kintu ekyo ntansi nsibula ngende naawe nze nsooka olina maso kati ate era gwe nakutegedde byembiye muzeeyi okoze otya okukuuma omubiri ebbanga lino
nti nakugambye olina okwefaako mu byendya ne byenyambala ne mu byenda bw'oba teweefuddeeko nawe wa 3 oba 28 obeera ng'omukadde